lwaki abantu mwandibadde mugiyiga ne mutasalanga misango gye mutategeera. Juzi nakubwa amasasi ne we nali munnange n'afa. Naye era mmwe ab'emitima emibi abaagala omuntu afe abalina emitima emizibu abatajja na kujja kusaane mu Thanksgiving era temusobola kiraba nti gwe nasimatuka tasaasira yadigida budigizi kilipu ezitambula yadigida budigizi nti agoba nkuba matono. Teri mwana yali ansaasidde nze nabazaala nabasonyiira ddala ne bwe balintemako omukono oba omutwe ne batansaasira Mukama takibabaliranga nabasonyiira ddala. Naye nange mba neebuuza bwebuuza kweri eyo gye bali banaabazaala ebyaddala okuzaala kweri bakuwanyisa muntu n'ayingira amakaago n'akwata mukazi wo n'akwata abaana ne bafuukira ddala babe kisoboka okubafuula ababe nabagamba n'olunaku lwe bankuba amasasi emisana naye mbabuulidde enjiri ng'erimu ebigambo ebi nti neesiga Katonda n'obudde tukiwa obudde era abantu bange mbegayiridde musabirenga abaana bange Mukama bakole bulungi. Essaawa yonna omuntu akukuba oluyi ate ye n'atema omulanga omubbi akubba ate nakkubira enduulu. Nze siri wano kunenya musajja eyasuulawo mukyala we kubanga omusajja okusuulawo mukyala we abeera n'ensonga ze. Ate era njagala nkutuma onkettero ogende ng'okebera mu maka g'abaami abaafuna nga ku 10 olisangako amaka gamu ng'omukyala alimu yoyo zaatusanga babiri nga bakyakuumya obweyamu. Naye basajja bannange wadde nga guli gutyo wanga nnyo omukyala ekitiibwa eyakwagala nga talina nsonga lwaki akwagala. Si nsonga oba mukyali babiri oba mwayawukana dda naye wanga nnyo ekitiibwa omukyala eyakwagala nga talina nsonga lwaki akwagala. Nga ne mu banne bw'aba akwanjulayo alina okunoonya byakkookerako. Tomulaba naawe obwavu naye mugezi muzibu. Tomulaba naawe obusiiwuufu naye mu kisenge amalako. Nga ne bazadde b'omukyalo oyo we bamuyita oba muwala waabwe we bamuyita annyonnyole lwaki mu bangi yalonze ggwe. Wallahi nga naye yennyini tasobola kudifendinga. Nga naye kennyini talina nsonga ya simbalala gy'asobola kuwa bazadde be lwaki mu bangi yalondawo ggwe kubanga tekiriiwo. Twaligambye yakwagalako bulungi tobulina. Wali osiiwuse ng'olubuuya. Twaligambye yakwagalako ssente tewazirina. Wali mwavu emponga byoya. Twaligambye nti yakwagalangako nnyambala wayina essaati emu ng'ekukunjubusa ebitogi nga n'empala ogikubye ebiraka nga ne panti oyineemu ng'omukyalo oyo ajoza kiro. Twaligambye nti yakwagalako 6 packs tewazirina. Wali mutono nnyo ng'ate oli musiiwufu ng'olubuuya. Omukyalo oyo akwagala nga talina nsonga lwaki akwagala. Oba omukyalo oyo yakwagala nga talina nsonga lwaki yakwagala. Wallahi alina okuweebwa ekitiibwa. Nze Bujjingo simunenya kwawukana na mukyala we naye munenya ku biki ebyaddirira ng'ayawukanye ne mukyala we. Oba osanga yalinamu ensonga ezamwawula ne mukyala we n'agenda afune obulamu ewalala naye bino ebyaddirira ng'amaze okwawukana ne mukyala we bye bimulondoola olunaku olwaleero. Omanyi toyinza kumanya mugaso gwa famire yo ng'okyali nayo oba nga tonnafuna buzibu. Naye bw'omala okufuna ku buzibu lw'omanyi omugaso gwa famire yo. Mumanyi erinnya Buganda lyava mu kigambo ki? Erinnya Buganda lyava mu Buganda obukuŋŋaanye. Ekintu kukuŋŋaana kintu kya muwendo nnyo nti ne bw'oba onafuye nga waliwo abakuŋŋaaniddeko kiyinza okutereeza emmeeme eyo. Kakati omusajja wano ng'okyali mu masanyu nga buli kimu kikyatambulanga we wakibala oyinza obutamanya mugaso gwa famire yo olw'ensonga nti mu budde obwo oba weetunuulidde wekka wekka essanyu ly'omubiri liba likututte so si essanyu ly'omutwe
n'essanyu ly'omutima omanyi byanjawulo. Bantu bangi nnyo bafokasinga ku ssanyu ly'omubiri era baagala nnyo satisfyinga obwetaavu bw'emibiri gyabwe, naye ng'ate obwongo babumye gaapu eyeetegeerera oba babumye gaapu esengejja nga tebakyavugibwa bwongo wabula bavugibwa feelings za mubiri. Bw'oba okyali mu kaseera ng'ako ng'okyavugibwa feelings za mubiri ng'essanyu weriri ewaka, oyinza obutamanya mugaso gw'ekyo kye waleka mabega. Naye singa omala okugwako mu buzibu ng'ensi yonna ekwegaanye, ng'ensi yonna ekusuddewo, ojjukira nti naye mu kaseera kano ng'ensi yonna enneegaanye oba bwe yanneegaananga, baani abaalingawo? Baalinga baana bange, yalinga mukyala wange, twalinga famire y'abantu nga 6. Ng'ensi yonna ne bw'eba enkuba ne tutuula ne famire y'abantu nga 6, wallahi ya Mungu mpulira okukakkana, mpulira okutoowolokoka ti omukwano bano abantu 6 gwe bampa gusaanyawo ebivumo by'ensi byeri mu kunkomerera ku social media, gusaanyawo buli ekinjogerwako. So kizibu nnyo okufuna ekipimo ekituufu eky'omuntu gwe wali naye nga tonnafuna buzibu. Bw'omala okufuna obuzibu, obuzibu obwo bwe bukolanga minzaani okupima ti ono omukyala gwe nnina omu atanzaalira yadde omwana, atantegangako yadde ekibumba mu bbaafu nti olubuto luvuddemu, ne famire yange eri gye naleka ey'abantu 6 mu kaseera nga kano baliwo abaali badde basinga okumbeerera oba baliwa abaali badde bakomyawo akamwenyo ku matama gange. So abasajja nze sibagaana kwawukana n'abakyala bammwe, kubanga buli muntu aba n'ensonga ze. Okwawukana n'omuntu, ffenna gye twasooka okuzaala abaana si gye tukyali, naye ebiddirira nga mumaze okwawukana, ekyo kye kisinga obukulu. Bujjingo, leero nzize ndi mukkakkamu ate nzize ng'omusomesa gy'oli. Mwanange Bujjingo oba musajja munnange Bujjingo, abaana bo b'ogamba nti wabasonyiwa tebalina kye baakukola, ate in actual sense ye ggwe alina okubeetondera. Y'ensonga lwaki ntandise nkugamba nti omuntu akukuba oluyi ate n'afubutuka omulanga gulima ku bbuula, omubbi akubba ate ye nakkubira enduulu. Kakati gwe bw'ovayo n'okola statement ng'okukkulumira abaana bo naye n'ogamba nti ate obasonyiye, gwe sooka olonye ensonga eyabaleetera okukutuusa okuba kukkulumira. Era gwe olowooza nti si ye ggwe alina okubasaba ekisonyiwo, be balina okukusaba ekisonyiwo. Nzikiriza nti omuzadde tasobya oyo atakoze kinene nnyo, nkiddamu. Nzikiriza nti omuzadde tasobya oyo atakoze kinene nnyo. Si bw'onaasanga nnyoko nga yeebase ne balo mu kitanda ogambe nti omuzadde tasobye, kyaba akoze kituufu. Si bw'onaasanga kitaawo ng'ali ku nnyoka amukalakatira mu katale k'emibuulo olowooze nti ekyo nakyaba akoze kituufu kubanga omuzadde tasobya. Bujjingo, akadaala akaako ak'ekkanisa nsobola okukayitanga akatale k'emibuulo ate kasinga nawo, kuba tekakomaawo kawe katudde kasaasaanira ensi yonna nti n'abatasabiddeawo basobola okumanya. Okujja kadaala ako n'okolokota maama w'abaana bano nga bwe yalwala ekikulukuto, naye ng'okimanyi nti abaana bano bawala abasinga ate n'okukula bakuze nabo batandise okubeera ne ba boyfriend. Eyo y'ensonga lwaki abaana abo baakukyawa. Abaana abo tebaakukyawa lwakwawukana na maama waabwe, kubanga nabo abasajja be batandika nabo ba boyfriend leero si be bakyalina, baakyusaamu dda baanoonya essanyu ewalala. Era sisuubira nti abaana abo mu bigambo bye bakuvunaana oba mu misango gye bakuvunaana oba mu busungu bwe bakulinako mulimu yasuulawo maama. Good enough wamusuulirawo walungi kasita wamulekera amaka, eyo si nsonga ebakuwalanya. Naye okudda katuuti n'olangira mukazi munnaabwe ekikutuko nga takoma ekikulukuto nga takoma kubeera bubeezi mukyala munnaabwe wabula ng'ate yekabasindika. Eyo y'ensonga lwaki abaana bo baakukyawa. Njagala nkubuulireko mwami Bujjingo,
abaana bano tebalina nsonga lwaki bakukyawa nti wasuulawo maama waabwe, nti walekawo maama waabwe. Eyo si nsonga, naye biki ebyaddirira nga mwawukanye ne maama waabwe. Bujjingo njagala nkubuulireko ekintu kimu, musajja munnange. Abakyala ne bwalaba omusajja ng'aweebuula omukyala gw'atamanyiiko, gw'atasisinkanangako, asobola okukyawa omusajja oyo. Naye ate ggwe bakulaba ng'oweebuula omukyala atakoma kubeera mukyala, wabula kabasindika. Ng'omukyala ne bw'abeera atudde mu takisi, mukyala munne ne yeekoona akagere nga teyakeetegekedde, kivunaanyizibwa ku mukyala munne okwesumulula kaleesu k'ayina akamuwe. Naye ng'ono gwawa kaleesu basisinkanye mu takisi era tasuubira kuddamu kumusisinkana, kubanga akimanyi nti abasajja buli we batunuulira omukyala ono nga yeekoonya akagere taswala yekka, wabula baswalira wamu ng'abakyala. Kaakati gwaddidde obwereere bwa maama w'abo abaana, obukutte obuleese katuuti, obufudde ekyokubuulirako, otuke n'okulangira ppamba gwe wagula nga mukyala we alwadde ekirwadde kya fistula. Naye nga ppamba oyo wamugula ng'omukyala oyo gwamulwazizza, kubanga ekirwadde kya fistula kitera okujja oluvannyuma lw'abasajja bakaseegu, basemaddu, abaawukuuka, abatagumiikiriza, ababanja bakyala baabwe conjugal ng'abakyala abo bakyali bannakabiri tebannaguma. Ekivaamu kwe kuyuza omukyala n'atandika okukulukuta. Abaana abo bakutunuulira nti maama waabwe yafuna ekizibu ekyo lwa nsonga nti yali akuzaalira mwana, ate omuzzeeko omukalakata si mu nnyumba, kubanga n'okuvuma obuvumya omukyala maaso g'abaana be mu nnyumba wadde nga banneiba tebawulidde era nakyo kivve. Ne wamuvumira mu public ng'emikutu ebiri gistreaminga, Soloti TV ne Soloti Radio ne social media platforms zaabwe nga zistreaminga, nga naawe katuuti w'oyimiridde nawe wajjudde abantu nkuyanja, oli mu kugeya mukyalawo mu katale mu lujjudde. Kikyosuubira abaana abo kye bayinza okukwagaliza kirungi? Abaana abo bakukyayira mu ssa ly'omusajja kaggwa ensonyi atawa mukyala kitiibwa, ne bakusaayira mu kiti ky'omusajja atawa maama w'abaana be kitiibwa. Abaana abo baakuteekako ekikoli mu Bujjingo. Ate njagala nkubuulire, wadde oli mulokole, gwe noonyereza oba mu baana bo temuliimu omwana nga mulongo kasowole. Nkiddamu, wadde oli musajja mulokole nga bw'olimba ensi, gwe noonyereza oba mu baana abo temuli mwana nga mulongo kasowole. Bwe mubaamu omulongo kasowole, gwe ebibyo bibi. Oyinza n'okutuuka empale yeeyo n'ogikuba ekiraka. Oyinza n'okutuuka ekiseera n'onoonya kuwa nnusu eki 10 onywa amazzi g'omu kaveera n'obulwa kuyamba okugakuwa okuwa 10 ekigagula. So Bujjingo, abaana ku muzadde waabwe nga yasobezza nabo ssebo balina sseegamba kale. Abazadde mulekeraawo okulowooza nti yemmwe muyina sse ya kale. Kale egoba nsonga. Bwe baba nga be bakulinako ensonga nga tobalinaako nsonga, wallahi Bujjingo oyinza n'okutuuka okunoonya akwazika koyini ey'ebitaano nga tomulaba. Naye ng'abaana bo tebakukyawa lwakwawukana na maama waabwe. Abaana bo bakukyawa lwakuvvoola maama waabwe, lwakuvvoola mukyala munnaabwe. Kya buvunaanyizibwa omire amalala go, omire okwemanyako, ogende ofukaamirire maama w'abaana bo ne mu maaso g'abaana bo obagambe mu nsonyi, obeetondere mu biti bibiri ng'abakyala. Abaana obeetondere ng'abaana, n'omukyala omwetondere ng'omukazi gwe wavvoola.
otherwise tewali nsonga lwaki bano bajja ng'ofunye obuzibu ng'ate mu ssanyu osiiba obakolokota osiiba obavuma osiiba obakkakkanya to the extent nti ne katuuti obugolaganga omwana wo n'omwana omujja na nnyina omweboolereze olowooza abaana bo bakiraba batya eri nga omwana omujja na nnyina atudde katuuti maama ke yalafuubanira ffe tetukyasobola kkabaako balaba batya ng'omukyala yali azinanga ekimansulo yaliwo nga maama w'ekkanisa gy'ataalafuubanira abasajja muyiga okwagala abakazi ababaagala nga tewali nsonga lwaki babaagala zino embwa za nnamaaso ezibasanze nga mutaddeko kabode nga mulagikako nga tezisobola na kuswala kugamba nti oyo ye mwami wange abo baba tebabaagala kuba baba n'ensonga lwaki balina okuba nammwe mulina ku ssente munyiridde mugezzeeko temukyali ku magumba nga ffire ebbongole lutaayi naye oli eyakwagala nga talina nsonga lwaki akwagala muweemu katiibwa ak'enjawulo otherwise Bujjingo leero nzize nga musajja munno sizenze kuyomba naawe zize kubuulirirako nga tonneetondera famire yo nga tonneetondera famire yo kulumya abaana abo be bakulinako kulumya famire yo bwekulinako Bujjingo osobola n'okufa abaana abo ne bataziika bino gwe byoli mu kujejjembukana gye baagenda ndowooza baabazaalira ddala banfunayo bataata abalala n'ebirala Bujjingo mu nsi muno omuntu ajja n'akusitula ng'okaaba n'akugamba nti manti mu kaseera ak'obuzibu oyo aba mukwano gwo ddala naye mukwano gwo ng'ekibagatta mbizzi na walagi oba essanyu oyo tabeera mukwano gwo abaana abo bwe booli mu kkubira emimiro simanyi oba mama abo yafunayo omusajja naye engeri gy'oloma ennaku zino baali banga baafuna taata omulala oyo ye taata omutuufu abaagalira ddala yabateerawo ekibegaabega kyayi timujje baana bange mugwe kuno wadduka obwa dadi nodduka n'obwa father dadi yono abaawo ateetera ku nkya ne mu ttuntu father yoyo atuukiriza obuvunaanyizibwa nti ne waba tali waka amakinga sure nti abaana be bali bulungi wadduka obwa dadi nodduka n'obwa father osuubire nti abaana bo basobola okusigala nga bakwagala okutta omuvubuka eyajja okkulambula aba yaakavaayo enkeera ne yeetunuzaamu essimu nadda ku maama w'abo abaana n'ajolonga ati n'avuma ati automatically obanga gwe yali amutumye still golooze nti abaana bo banaasobola okukulabamu ensanga taata waabwe abaana bo kyemmanyi singa nti baweebwa omukisa okudda munda za nnyaabwe munda ya nnyaabwe beerondera alina okubeera taata waabwe tebasobola kukulonda Bujjingo abaana abo we basalawo okudda munda ya nnyaabwe mukama n'aba option nti mugenda kuddamu ozaalibwa naye mwerondere taata wammwe mbawooli omukadde oba tufuneyo omulala bagamba bugambi totuleetera kijjankunene ekyo totuleetera geyeena abaana bo baana ba buwala abatuuse okufumbirwa bawulira taata waabwe amaze ne maama waabwe emyaka egisoba mu 2 ali mu kumulangira kikulukuta abaana abo kati ffenna baatukyawa twagala abaana abo naye abaana buli lw'omukubira akasimu omugambeko nti ddoola munnange nkwagala nagga abasajja nze mbatya n'omugamba nti si ffenna nti mwenna mwogera mutyo gwe onsakasa otya nti tonnangire nga kitange yasobola okulangira omukyala bwe bamaze naye emyaka 24 ng'ate baatandikira mu bwavu obungi nnyo nga tebeefuna nga bali bulungi kati abaana bo watufiiriza enva waddira enfuufu n'oyiwa mu luseniya lwa piraawo abaana bo kati batutya abaana bo batya abasajja bonna tebakyesiga kitonde kisajja gwate nnaabamatiza nti nze wennaabeera ow'enjawulo okuva ku basajja abalala nga kitaabwe yennyini
yalangira nnyaabwe si mu nnyumba wabula ku katuuti nga n'emikutu gistreaminga live ng'avuma maama waabwe. Olowooza abaana abo basobola okuddamu okwesiga ekitonde ekisajja? Beesisiwala buli bwe balowooza ku bulumi maama waabwe bwe yayitamu. Beesisiwala kubanga mu kaseera ako kaali kakanaayo kyani twawukanye omusajja afunye omukyalo omulala nga buli budde baba ku TV abagobye ku kanisa nga buli budde baba ku TV. Muzeeyi ayogedde kireera atwogeddeko ki batulamu ne maama waabwe bawulira. Nze ndi musajja nnyo bannange, omukazi yamwala ekikulukuto bbanga bwe riti. Omukazi oyo yatunula atya ku baana be mu kaseera ako? Bo baamutunuulira batya? Era baayogera bigambo ki? Awo tebaaseka busesi, tebagamba Mukama amusaasire, wabula ebigabo bye bazzaako babiyita kale maama bali babalaba kaki. Awo waaliwo essaala nga dduwa ya Kaamulali, edduwa enkambwe ennyo ng'ekwolekera, edduwa ey'obulumi ennyo, edduwa esaba Mukama Katonda abakolere revenge kubanga bo baali tebakyasobola. Jjukira oli yali abagambye nti olwedda akolagana n'aba State House era w'amaanyi nnyo era alina akatuuti ng'ensonga zaabwe balina zikwata bukolokkolo ne bazitwala ewa Mukama Katonda ne bamuwa empaabi. Mukama yakirimu kino ekintu. Bujjingo, swallow your pride, swallow your idiocy, swallow your arrogance. Ogenda ogambe maama w'abaana bo nti nsaba kunsonyiwa, n'abaana bo bennyini obagambe baana bange nsaba kunsonyiwa, otherwise ojja kumala ogweri ng'atookaaba tituulabye ne lubaale mu kika kyaffe gwerinda. Omukyalo oyo ayise mu myaka ng'etaano oba 6 n'obulumi obungi ennyo tewamusaasira. Gw'oyagala akusaasire mu kaseera kano akatono ku bulumi obumu ate nga buliko okubuusabuusa oba bwa ddala, kubanga ate nabo basobola okubiraba nga ffe nti awayokya kyekyo gwe wakola ki, nti gwe wakikola, gwe wattali kyadi, gwe yaleeta obulumi obwo bw'oyagala bakusaasirireko. Oyagala bajje bakusaasire amasasi agali mu mugongo naye nga bakulaba oligitanga ennyana ogawogganya oba zowuziza amasasi zo tezita ogawogganya naye oyagala bajje bakusaasire. Nze nkulekedde entanda Bujjingo, omukyala eyakwagala nga talina nsonga lwaki akwagala muwe ekitiibwa, nga ne bw'aba akwanjula mu banne alina okukukookerako ebigambo baleme kuseka nnyo. Tomulabirawo nno akakoona naye magezi ge gatudde mu kakoona ako. Tomulabirawo nno obusiiwufu naye kasajja kagezi nnyo, n'akwoleza nga panti emu eyo gye walina n'essaati emu n'empale buli kiro, n'akeera n'agiyisaako paasi y'amanda nga teyakaze bulungi era ogiddemu kubanga oyineemu. Omukyalo oyo aba wankizo nnyo mu bulamu bwo era kale ye ekukwata. Buli muntu yenna yali akubeereddewo mu kaseera ak'obuzibu, buli muntu yenna eyakwagala for nothing, nga naye yennyini bw'omuwa olupapula nti nnyonnyola lwaki wayagala omusajja oyo talina byakunnyonnyola, nga naye tamanyi nsonga lwaki akwagala nnyo kubanga si ggwe mulungi atunulako, si ggwe mugagga, si ggwe alabika obulungi, aba yeetaaga ekitiibwa. Okuvaawo nvaawo naye tututte kaki, okuvaawo nvaawo naye tutwala kaki, embeera y'akanaka neyunguliziga. Kati abaliwo abaagalwa abaliwo alina kaalinayo bambi yandireseeyo nkeebe emmwanyi wekyoba weeyinza ekyetaleeta vva abaagalwa kireeta nku. Be baliwa babuuza bentumira balireerwa munoga ab'emikago baggwawo ye kafeera ali atya ttaba kugumya ndere ye ogw'Enkumi 3 kataffe byawongo mwanzaaya nnyo n'aligiza envaawo emyaka agigenda ku 10 bukyancalula naye era muggwayo ne mwebuuza nti abaana ba Budu bano balidde kaki. Be baliwa babuuza bentumira